Oliyo otya mukwano gwange ampuliriza? Obulamu bulamu. Twebaza ekisa kya Katonda atukuumye okutuuka kaakano. Linnya lya Mukama lyebazibwe. Tumwebaza okutuyisa mu kkoota yaffe eweddeko eyo ebadde eva mu ddembeero lya Northern Asia Pacific Division. Kkoota yaffe eno ey'okubiri gye tulimu olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 Ogwokuna 2025 twolekedde ebbendobbeeno lya Southern Asia Pacific Division, nga eno division y'emu ku eyo erabirira ekkanisa ya SDA mu bbendobendo eryo. Okubalirira kugamba ettundutundu lino lijjuza abantu abawerera ddala obukadde 682, kyokka ku bukadde obwo ng'Abadventist tulinako akakadde 1.7. Kitegeeza ki? Omuadventist omu ali mu bbendobendo eryo yeetooloddwa abatali ba Advent 404. Omulimu gukyali gw'amaanyi. Sabbiiti yaffe eyaleero kino kye kiseera mwe tuwuliriza omulimu gw'enjiri nga gukolebwa okwetooloola ensi, era ng'omulimu guno ogwaleero gugenda kuva mu ggwanga eriyitibwa Thailand. Guliko omutwe ogugamba ow'ekisiraani okufuuka omwagalwa. Ow'ekisiraani okufuuka omuki omwagalwa gukwata ku muvubuka omuto ayitibwa Kachayina agamba okuva mu buto bwe yakula yakyawa ekigambo Yesu Kristo. Lwaki? Bo baalina enzikiriza yaabwe ey'amaanyi mu Cambodia, kale baali bakyawa obukristaayo. Awo lwatuuka mwana gwe jjajja wa mwami wa Kachayina nga tagenda talwala nga tafambagirawo. Kachayina yali ayagala nnyo jjajja mwami kubanga yamulera okuva mu buto bwe paka bwali kati. Kachayina jjajja we bwafa bw'ati, enzikiriza yaabwe mu Cambodia, omuntu bw'abeera naawe ebbanga eddene ate n'abaako ekibi ekimubaako bakinenyezeza gw'oba concern lwaki afudde, olina ebisiraani. Era tebaalwawo ab'eŋŋanda be ne batandika okumuwalana anti Kachayina alina ebisiraani. Jjajja bwafa bambi Kachayina yalina okweyongerayo n'atandika okubeera ne kojjaawe, era baabeera naye akaseera akawerako, kyokka kojja naye yalwala mangu ako mwana wange ng'afa. Wano nno obukyayi bw'eŋŋanda ze bweyongera ne balabira ddala ebisiraani ebijjudde ku mwana ono Kachayina. Okumanya Kachayina nti yali ajjudde ebisiraani ne bazadde be baali balina obwavu baatuka okutuna byonna bye baali balina, naye still ne basigala mu mabanja. Ki kye baasalawo ng'abazadde? Baasalawo basenguke bave ku kyalo kino kye baaliko ne bagendera ddala gye bataabulira Kachayina, kubanga baamugamba n'omugamba tolina gy'olaga naffe Kachayina. Bulamu bwo tebutuleetedde mirembe mu famire yaffe wabula emirerembe gyokka. Mazima kyanaggwe wandibadde tozaalibwa na kuzaalibwa, abamu bwe baamugamba. Bino byonna byabeera ku Kachayina nga wezezza emyaka 18 egy'obukulu. Bannange wali okyayiddwako ab'eŋŋanda kubanga wabatizibwa n'ofuuka Omuadventist, kubanga wawasa omusevenesedde, simanya wafumbirwa omusevenesedde, wamma ggwe ne batajjana ku mikolo gyo. Bannange ekintu ekyo kiruma. Kachayina yayita mu mbeera ezo era baamuleka tebaagenda naye olwo ebisiraani byali bimujjudde. Kachayina agamba yalinako omukwano gwe eyali Omuadventist, yamubuuliramu byonna ebyali biriwo era n'amusaba olw'embeera gye yali alimu amutwale ku kkanisa yaabwe ayige endingidi. Anti ku kkanisa ya SDA bayigirizanga abaana endingidi. Bambi ne mukwano gwe teyagaana, yamukwata n'amutwala ku kkanisa okumuyigiriza endingidi. Kachayina ng'atuuse eyo yatandika okugiyiga. Naye ng'atuuse ku kkanisa bambi yayagala nnyo omukyala n'omwami omusumba
bamusanyusa nnyo. Ate bambi n'omusumba nabo ne bamuliraana batandika okumutegeeza ku bulungi bwa Kristo. Jjukira erinnya lya Yesu talyagala ate bano nga gwe boogerako. Naye Gacaina agamba newankubadde yali tamwagala ate yagenda okuwulira muli ng'awulirawo enjawulo ku Yesu gwe yali amanyi, gwe yali awalana, ate bano nga gwe boogerako mulala. Gacaina agamba wamma ggwe omusumba n'omukyala ebigambo bye baayogera naye byamuleetera muli okukyamuka. Agenda okulaba ebya Yesu nga birungi era bw'atyo yasalawo neyeetwalira obulokozi era n'abatizibwa. Amiina. Ow'ekisiraani yeetwalidde obulokozi. Wuliriza ebyaddako. Gacaina ng'amaze okubeera omuadventisiti yayiga okusaba, yeesabiranga. Kale yatandika n'okusaba Katonda, bambi Katonda nyamba nziremu okulaba bazadde bange, njagala ab'omu maka gange nabo baddemu okukomawo eno mbeere nabo. Buli lunaku yasabanga. Wano yeeyama, Katonda wange bw'ona akinkolera ngenda kuweereza obulamu bwange bwonna era sigenda kuddamu kuweereza bakatonda bonna abalala bw'oli. Naye ebya Katonda nga bibimanyi takolerawo, oluusi addamu, oluusi alwawo, oluusi akugamba sijja kikuwa bibya Katonda era teyamuddamu nga bwe yali asuubira. Gacaina bambi n'agezaako asanyuse Katonda neyegatta ku buminsani n'akolayo omwaka nga gumu ng'ali mu buweereza bwa kkanisa. Bino byonna abikola bambi asanyuse Katonda asobole okumuddamu essala z'amusaba. Kyokka still Yesu yalabika nga amusirikiridde. Tuyigamu ki mu mbeera ya Gacaina eno? Abantu abamu tulowooza nti bwe tubeera mu Kristo embeera yaffe tugenda kubeera mirembe. Omu bw'alowooza nti nno bannange aweereza Katonda agenda kubeera bulungi. Abamu ne batuuka n'okugamba nti lwaki nze. Oyagala ani abeere mu mbeera eyo gy'olimu? Gacaina ebiseera ebimu yawuliranga asobeddwa. Wano yatuuka n'okubuuza Katonda nti Mukama, mazima nkola ebirungi bingi gy'oli, lwaki gwe tonkolerako ku byange? Bannange ebintu bya Katonda bizibu. Katonda akolera wayagala, si weewaawo. Gacaina agamba ebbanga yasabira emyaka 5 nga Katonda tamuddamu. Naye amawulire amalungi bazadde ba Gacaina Katonda yamuddamu. Bonnange bambi ne bakomawo mu Cambodia. Amiina. Ne bagenda okukomawo mu maka manya ku kyalo kyabwe Cambodia baali tebalina waakusula, tebalina maka, tebalina ttaka, anti byonna baali babitunda. Wano Gacaina yalina waapangisa, kale yayita bazadde be babeere naye. Abazadde wano baali tebalina kyakukola, anti baali tebalina wonna bwe basobola kwewogoma okuggyako ewaani wa Gacaina. Olw'okuba Gacaina yali amaze okufuuka mu Adventist, kale buli sabbiiti yalinanga okusinza. Yasaba bazadde be sabbiiti bajja genda naye ku kyaki. Nekyasinga omugamba bino anti awaka tewaalinga mmere, kale yabagamba mujye tugende ffenna ku kkanisa yaffe gye nsabira bafumba emmere era muli emmere ebamala. Abazadde kino tebaakigaana, baakiwuliriza era baabukiriza nkokola wamma nga bagenze ku kkanisa ya SDA. Tinaye nga batuuse ku kkanisa bammemba bannange baayaniriza bazadde ba Kachwano mu bbugumu baali tebakirabangako. Ate n'emmere yabaweebwa ku kyemisana gye baalya bannange yabawuumira nnyo. Gacaina agamba sabbiiti yaddako si ye yabagamba, baagenda mangu anti ku mmere empoomu yabaweebwa balina okuddayo. Mpolampola emitima gyabwe gyatandika okupondooka olw'obubaka obwali buwulirwanga ku Yesu Kristo mu Badventisiti. Era amawulire amalungi nti waayitawo omwaka nga gumu n'abazadde nabo ne beetwalira obulokozi ne babatizibwa. Amiina. Wano Gacaina agamba bazadde be okubatizibwa kyali kyamagero kye yali talowoozangako mu bulamu bwe. Agamba Katonda teyazzabuza bazadde be mu Cambodia wabula yawangula n'emitima gyabwe. Era ye yeebaza bwebaza olw'ebyo Katonda byamukoledde n'okusinga bye yali amusabye. Kiri kitya eruyi eyo? Waliwo by'osabye bitannaba kuddibwamu, bimulekere ajja kudda mu kiseera ekituufu. Leero Gacaina
takyawulira muli nti bwakisiraani, awulira ng'ayagalibwa amiina. Era agamba tannayolabira kweyama kwe yakola eri Mukama okumuweereza. Era kati asoma butheology mu University eya Asia Pacific International mu Thailand. Eno bamuteekateeka okuweereza Katonda obulamu bwe. Wano we batusabira ekirabo kya Ssabbiiti 13. Taata tuweeyo nnyo, maama tuweeyo nnyo. Kigenda kuyamba ku yunivasite eno emaze emyaka 36. Weebale nnyo olw'obwesigwa n'ekirabo eky'okuwagira obumeesani. Happy Day of Rest.